Tugenda kuna ddala kuba naffe abonabonera emikyala w'amayanja. Bintu byennyinyi batuusiddwako omuli okuttibwa emirambo ne bafiirayo ne gitakomawo ate n'abakulembeze batudde okusala entoto okulaba butya bagenda nate okumulawo ekizibu ekyo. Okusana nate ku minisita mubeezi abonezebwa ku nsonga z'ekikula ky'abantu Charles Engola agamba nti gavumenti ekyayina obuzibu naddala obunafu mu nsonga eyo naye nga bali mu kukola kyonna ekisoboka okulaba nate nga embeera erinnyibwa ku nfeete. Gavumenti evuddeyo ku bannayuganda abagambibwa okukwatibwa n'abalala okufiira e Dubai ku bigambibwa nti batulugunyizibwa. Kiddiridde ab'eŋŋanda abamu kuno abeesitula wiiki ewedde ne beekalakaasiza ku kitebe kya Saudi Arabia nga beemulugunya ku bantu baabwe abafiirayo n'okukandaaliriza okuzza emirambo gyabwe. Minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi n'emirimu Retired Colonel Charles Engola mu nsisinkano omubadde ab'ebyokwerinda ekitongole ky'abakozi eky'ensi yonna ekya International Organization on Migration, kampuni ezitwala abantu ebweru, poliisi erwanyisa okukukusa abantu n'abalala, minisita akkiriza nti gavumenti tekoze kimala kulondoola bakozi bano. So I think we are going to join hands. We have to join hands. We join hands with the ministry and we sort out this problem once and once for all, then we'll make a good flow. And the only problem is the funding. Akulira akakiiko k'ekikula ky'abantu mu Parliament era omubaka omukyala ow'ekyegeggwa Flavia Rwabuhoro Kyabahenda asabye gavumenti okukola ennongoosereza mu mateeka agalambika ekyeyo okusinga okwesiba ku ndagaano ze bakola n'amawanga gye balaga zokka. Kubanga tulina okukimanya nti amawanga agamu naddala Saudi Arabia tebanna ratifyinga convention ya ILO ey'okuprotectinga labor migrants. N'olwekyo bwe tusayininga n'abantu ng'abo zino bilaterals biba tebibakwatako ne bwe babimenya toyina bw'osobola kubakomperinga. Ababaka ba President Ennakawa ne Lubaga baliko okuwabula kwe bawadde mu kulwanyisa ebimu ku bizibu mu kyeyo. Nasomera Buwarabu emyaka 7. Bwe mba njogera ku Buwarabu njimanyi olina okugenda nga otegedde kampani ekututte ate nga psychologically obwonko omaze okugutegeka nti gy'olaga si wammwe ogenze kukola ate we waakabanga kola ebbanga buze banoonyereze ku zi kampuni ezibatwala emitendera gye ziyitamu oba nazo ne zennyini zikkirizibwa okukola omulimu gwe zikola. Abamu ku bakulira kampuni ezitwala abantu ebweru baagala gavumenti ebakwatizeeko okusinga okubanenya buli kadde. Batubulemiza ebintu bingi nti abaana bafunye omuzibu tulwawo okubaleeta naye this is a process ate kikakata ku kampani eyo kawano naye ne gavumenti kuba okuzza omwana embassy erina okuwandiikira foreign affairs. Wano tugenda kukola nnyo ne gavumenti okulaba nti tugulawo markets endala oba countries endala bannayuganda gye balina okukolera. Bakuvunaana ekintu ekyakolerwa ebweru nga gwoli eno. So twagala gavumenti yaffe eveeyo oluyale eno industry emaze emyaka 11 kati naye nga terina mateeka gagifuga. So twagala tuve ku level ya regulation tuke ku level ya labor law. Bya Muhammad Wamala ne Wandulu Bone, Salt TV, Omonyo.